Enze Josephine Kanamwandu mbeera Kakute. Kakati omwana yakeera bukezi ku makya. Omwana ye Victor Muwanguzi. Ne babadde bamukazi akeerya kapiteeni. Kati nga bamuyita Kaabu ebiseera ebisinga. Kati twakeera ku makya nga mbagamba tumuteekeeko ekyokunywa tunywe tugende mu nnimiro. Kati ye ng'agamba jjajja nfumba obusero banfumba obuugi obwakasooli. Nga mugamba tufumba obuugi obwakasooli. Obusera sibwagala nnyo bwaliwo awo oba ye bwe yali ayagala simanyi. Kati ng'afumba obuugi nga bujja bulungi ng'atugabula atunywa twanywerako n'emmere yali yalumonde nga tunywa obuugi nga tubumala. Tuba tubumaze nga ye ayingira mu nnyumba nze nga ntuula awo ku madaala nali sinnamaliriza bulungi. Kati mba mmaliriza okunywa maama we n'akuba essimu. N'aŋŋamba nti maama nti omwana oyo addeyo ku ssomero kuba yali asoma oluwummula kati ne balekayo essande emu okuddamu kunaatera n'ajja. Kati awo n'aŋŋamba addeyo ku ssomero kuba bagambye ku Mande bakeerera mu bibuuzo. Kati kwe kumugamba yali awo mu lukubu wala emmanju ne mugamba Kaapu essimu maama we yiino agikubye agambye oddeyo ku ssomero nga mugamba yiino essimu gikwatire ddala kati ng'agikwata nga boogera ne maama we. Maama we ng'amugamba nti Kaapu njagala oddeyo ku ssomero olwaleero. Kola ki? Weeteeketeeka akawungeezi ogende ngenda kuweereza ssente ogende. Omwana n'amuddamu ebigambo bino n'amugamba naye maama lwaki simaze kulya yidi egenda kubeerawo Lwakusatu ate ngende zino ennaku 2 zokka nsome olw'Emmande n'olwokubiri ate batukomyewo ko ye ati bajja kukomya nga banakukomezaawo ki gwe toli musiraamu. Kati abasiraamu banaabazza nti nsigale ate ku ssomero nzekka kunzi osigalawo tosigalawo obadde ki. Nga omwana anziriza essimu bwe yanziriza essimu nga maama we agamba ng'amubuuza yo ku yidi oyagala kulya ki nkuteereku ssente. Omwana teyaddamu essimu aginkwasa. Kati bw'aginkwasa nga ngamba gwe maama omwana agende ku ssomero kunze kale. Kati bwe nateeka wansi essimu nga mugamba maama we agambye yoza yunifoomu yo yajja na yunifoomu engoye ze zisinga kubeera eri. Nga ngamba nti yunifoomu etukula konze nedda abo wagijjiramu wasooka kugisiiba mu koolu tewagijjaamu wagijjamu nkeera kati awo wonna teyaddugala gijjayo ogyoze. Kati ng'ayingira mu kisenge ng'ajjayo empale kati essaati teyagijjayo ngamba yunifoomu jajja eddugala nga bw'asekaaseka manya etukula nga mugamba leeta njirabe nga nange nyingira mu lukuubo wali nga njiraba nga ndabe wano nnaku wano kabina eddugala eriko ettaka. Ne mugamba nedda Kaapu yunifoomu eddugala gyoze kebera n'essaati yo gyoze ng'akebera awo mu katanda ng'aŋŋamba essaati sigiraba nga mugamba era weeri awo mu bigoye bya banno kebera wate wagitaddewa. Kaakati nga mugamba weeri awo kebera ng'akebera nga sigiraba konze era weeri ate yalaziibwa. Kati nali ngenda kugenda mu nnimiro ng'omutima gunnumanga mbu omwana ono ayinza obutayoza kangende mu kisenge nkebereyo ewange ndaba oba gyewali essaati ye kangenda nkebera mu ngoye ng'ewange teriyo kanzija nkebera mu lukuubo awo tuteekawo ku ngoye eziddugala nga nayo teriiwo nenzija mu kisenge kyabwe nenkebera nabikkula essaati emu eyali ku katanda essaati ye nenjiraba. Kati waliwo kojjaawe yali atudde eno mu ddiiro nenjimuleetera ne mugamba yirabayo omwana ono agambye mbu engoye zitukula essaati yiina eddugala n'empale eddugala laba essaati yonna eddugala ku mikono. Namugamba ayoze. Kaakati nga mpita banne nga mugamba banne aliwo oyo Kaapu akwate engoye zaayoze nga banne bangamba taliwo agenze. Olwo bagenda okwogera ne maama we yali amaze okwambala ebiri byasiibyemu ng'abijjeemu ebisiibwamu ng'ayambaddewo ekipale kyali awo kya jjiini kya bbulu kirimu n'ebyeruyeru ne kati ssaati kwono omugolabye wano omuvubuka omuto nakamugulya wa myaka 3 kyokka kati wa myaka 7 oli kaali kamukomeno jjukira wa 12 emikono gikomeno n'olubuto nga lulabika wa nendowooza abyambadde agenda kwoza. Kaakati
nga mbabuuza abange kaapu aliwo engoye ze zizino nzirabya jazoozi nga banne bangamba taliiwo agenze kati nga nziteeka awo ku bitabo bye n'ensawo ye yangamba bwakoma waabyoze mangu nze nga ngenda mu nnimiro nayambuka eryangu wali ku buduuka wooyise eyo gye nnimira we wali ne mobile money kuba ono yali aŋŋambye sente nzitaddeko ko nze ka ŋŋende lumu n'essimu nja kuzijjayo nkomewo nazo nga nva mu nnimiro nzimuwa olw'eggula agende ku ssomero natuuka mu mobile money nga taliiwo ng'akyali wakaasula ebirudda kati neŋŋenda mu nnimiro nennima nayanguwa nenvaayo sanga 7 nali nvuddeyo kati nempita eri omukyala gyasula akola ku mobile money nensanga ne banga nti ate agenze eri ku dduuka nensala busaze nenzira wali ku budduuka ku kisaawe wooyise nemusangawo nampa ssente eza mobile nenkomawo natuuka wano nembuuza abange kapu yayozeza nti kapu tannadda konze omwana yalazeewa bamugambye okwoza akawungeeza agenda nga ŋŋamba banne waliwo wakojjawo wangulu eyo gyatera okubeera ngambagamba mugende eyo mumugamba ayangweko ajja ayoze engoye kakati nze kanfumbefumbe mangu saa 12 agende nga nfumbe emmere ngejja omwana nga bana bano tebannadda emmere ejja kati nga bakoma nga bangamba taliiyo tugenze ne wakojja omulala nayo taliiyo kwanza obudde buno bugenze omwana taliiyo gwe bagambye okugenda omutima gunnuma kati bwe bwatuuka akawungezungeza usanga 12 nenkubira wakojjawo omulala ali eno ng'ekiyana nemugamba bamuyita mama feeyi omwana kapu ali eyo naŋŋamba eno taliiyo naye banne bamulabyeko nti ng'ayitawo ng'agenda mu kiyana ng'ayambadde ku bigere byereere nga tayetaddemu ngatto ng'ayanguwa nnyo ng'agenda mu kiyana ng'alina fulaasi agenda kusaza nnyimba neŋŋamba fulaasi nze nga sibimanyi nenkola ki neŋŋamba oba kati eyagenze mu kiyana kati saa 12 tadda neŋŋamba nakomawo ddi netulibeera wano netulinda teyakomawo netwebaka kati bwe bukeera ku makya nenyambuka eyo engulu era wakojja we gye yagendanga okwokera amanda nembagamba omwana mwamulabyeko nti tetunaba kumulaba neŋŋamba omwana yalaze nga ne maama we bwambuuza omwana agenze omwana yakomyewo omwana tannadda n'okutuusa kati omwana taddanga agenda kulwa mukaaga lwa sande eri ssaawa nga 4:05 awo kati nentandika okunoonya kyali naŋŋamba saalaba kkubo lye yakwata kyamazima saalaba abaana babeerawo bangi awo nentambula nenkomawo naye nteeka ebirango ku kizindaalo awo waliwo ekizindaalo omwana asimulabangako nenoonyereza buli gwembuuza bakwano be baabo be yali ayogera nabo baŋŋambako olwo tibamulabako kati bwe ntyo nenoonyereza buli wamu nanoonyeza omwana asimulaba bwe nagenda ku poliisi nembabuulira nga bwenkubuulidde ne bampaako akapapula ne baŋŋamba bwembaako bwemuwulidde wonna mbakubira ennamba y'omukyala akinteerako mbasaba baba bamundabiddeko bakube ku ssimu yange essimu yange eri 0-7-88-63-48 mukubula yayambala ekipale ekyali era kya mwana mulala yawummulira wakojjaawe yakireka wano ng'aze okuwumma kyali kya jiini kya bbulu kirimu n'ebyeruyeru nga jiini bwozimanyi zirimu ebintu kirimu ebyeruyeru n'ebya bbulu n'akasaati nga kamukoma wano nga n'ebigere temwali mu ngatto nga kampi kuye akasaati kaali kampi kuba ye wa myaka 12 kano nali nkagulidde mwana wa myaka 3 era naye kaali kabadde tikakyamutuuka ye waali wano yo ababadde wano nga emikono namulaba akambadde nga gikoma muno beegi nga n'olubuto lulabika bwatyo bwe yagenda obweraliikirivu mbuyina bungi nnyo nsula seebase ndowooza omwana w'omwanange kumpi alinga ali omu yazaala omukulu naye alinga eyagwa eddalo kati ate ono agenze kubula yabaddemu amagezi
serious nnyo nsula bubi neeraliikirira nnyo oba baamusala kisala mutwe oba baakola batya simanyi. Gwe Josephine Yiga omwana yani omwana ye Victor muwanguzi kapiteeni ani emyaka emeka 12 abadde asomera Matugga wali ku poliisi wano tuli ku kyalo Kakute Ngolaki Nyimbwa bannange bonna abantu bonna aba Uganda baganda bange mwena mbeegayiridde omwana ono bwe muba mumulabyeko munkubire ku ssimu yange oba mukubire ku poliisi yonna mumbuulire nja kuwaayo ekirabo. Mbeegayiridde nsula bubi omwana ng'abadde omuyekka bw'ati. Amawulire gange nze Nanyonga Christine. Christine omwana ye Victor Mwanguzi. Amawulire si kugafuna bufunyi kuba essimu yava nze nagikuba anjagala omwana adde ku ssomero nga mpeereza maama ssente omwana agenda asome ssaawa zaalinga mu 4. Mwana ali mu P7 nga mwekyo nayagala muweereze kulu olw'omukaaga adde ku ssomero baali balina kuddayo ku Sande naye nenjagala addeyo olw'omukaaga yeetegeke kuba ye mu kunsaba okudda akomewo kewaka baali babawaddemu wiiki ng'ali ku ssomero. Maama mbadde nsaba nzireyo kewaka baatuwaddemu wiiki mpumulemu ngenda kudda nsome bulungi tewaaliwo kizibu kyonna. Ekirere ekitaali kibi naye ne mugamba naye nga siina bulungi ssente. Nangamba maama wandindese ne ngenda ewa jjajja. Omuganda naye kaapu tovudde mu kkubo olimba oli wa P7 naye otambula nnyo. Essaawa zino wali badde oconcentratinga ku bitabo. P7 si yakuzannyisa ate kati gwe otambudde nti maama kasita tusomyeko. Luwumula kangende mpumulemu wiiki emu. Nemugamba siina ssente oba metwana akuwa. Nemugamba mumpeeko kuba essimu bwe yali akuba twakubira ku ya Metro ninakwata essimu. Nanga kati yali tannaba na kumugamba ndowooza ng'abaana bange engeri gye yali akiina ennyo ye ku mutima. Nangamba maama kapiteeni nga kapu wali ogambye tagenda kuva ku ssomero paka P7 ate kakati omutadde ekyo yakyogera. Nemugamba munnaye mugambye siina ssente naye kale oba asabye bw'oba olinamu ekyebbiri muwe wali aserengete ajja kgenda ate era teyamuwa mbu ye okukkakkana n'agamba mbalenda kumuwa naye agambye ye abadde ayina gwe yawola ssente ze mbw azimuwadde ye agenze akkiridde nenkubira mangu maama essimu. Nemugamba maama omwana wuuyo akola ki ajja naye oba nakutuukako ssaawa mmeka kubanga wali alabika agenda ttambulawo butambuzi. Kumanyi omuntu oyo ne bwe yabuze ffe atubuzaabuzizza yafuna amagezi agakwata booda okuva wali ebbombo niyereeta wano era n'asaba jjajjaawe 3,000 n'aziwaayo ku booda. Nno nali sinaba nakubugumya eyo katebe nangamba owaayo ono wuuno atuuse ajjidde na ku booda era atusanze tugenda nakulya katulya emmere. N'abeerawo bulungi ng'abeerawo kati wiiki eggwamu nze ndaba olw'omukaaga nga baddayo nkya ku Sande nze nkuba essimu nti maama oyo yalizeeyo ku ssomero kubanga nze njagala agende yeetegeke kano ke yavaayo ng'apa ku kasisuubira nti yategeka addeyo ategeka ebitabo bye yunifoomu engatto amanye nti ku Mande ayingira mu kiraasi ng'ali bulungi. Nze essimu nja kugikuba ebyetaagisa mbiweereze kubeera mbadde embeera eyo nga mbiweereza. Kaakati munnange wange nakuba essimu mbu bo baali wano eno nga baasiimuula nga maamaze n'okunywa caayi ne bamugamba kwata essimu maama we akola ekyayogere naawe. Nenjogera naye
ne mwaka apo genda ku ssomero kampereza akasente kako ku simu ya jjajjaawo mugende mukajjeko ddayo. Kyava agamba nedda maama sigenda kuddayo. Konze lwaki? Mbwa nti Idi ya Lwakusatu. Konze ye kati gwe yiti ate kwatiraako wa? Omwana wa P7 olowooza ku ssomero baali bagambye nti mutandika Mande ng'ate Olwokusatu Idi. Era kirabika Idi ku ssomero lyammwe tebagiriiko nnyo. Abalya Idi banaalya Idi naye gwe ddayo oli wa P7. Kati ekya Idi essaawa zino ne bw'oba musiraamu tekikola kubanga essomero lya ku Mande. Genda saagala bikuyiteko. N'asirikawo n'agamba nze mbadde njagala tubeera bajja kutuuza bajja tukomyawo tunaatwakatuukayo batuuze ne mga mirundi emeka nga bakukomyawo. Owulidde kapo olimba ng'okomawo mbw'ogenda kulya Idi olimba genda eka ddayo maya ddayo ku ssomero. Kati awo ne tubivaako ne ndowooza nti era agenda kwambala oyo ne maama ne mugamba akasente nkataddeko wamma mu kajje kaagende amala okulya kamere yeetegeka akole ki agende wataaliwo olutalo ti oba baamukuba oba baamuboggolera tewali amazima gennyini bambi nze naliko ku ssimu naye mwennyini ne njogera naye geega amaloboozi ge nayogera naye. Kaakati omwana obudde okuwungeera ngamba maama omwana yagenze nagamba olowooza nno yakomyewo tetumulaba. Ne ngamba bannaye ate ali luddawa nengumiikiriza obudde buke ndowooza abanaamulekera enkya n'agenda ku Sande ku lunaku lwali lukyaliyo olw'Essande. Ngamba yamanyi kasitanze akasente nkakoze ekinkasindisa akamutwala tajja kwekwasa nti maama teyampeerayo kasente kanzizaayo. Naye okukakkana n'enkya kapu yazze nti naye gye twabadde tusuubira mu banne taliiyo. Nze ye kati ali luddawa mukeberekebereko mu basiraamu oba abadde alina mikwano gy'abasiraamu mulabe oba ali mu Idi gye yali akayanira. Era ekitugumizza okutuuka lino lyonna ebbanga nga tulowooza alina abasiraamu abaamutwaliriza n'abanga gyali alya Idi naye Idi yaggwamu omuntu tadda manyi ne gatugwamu netulowooza nti oba omwana yatwalibwa muntu oba yabuzaabuzibwa tayayina ssente bagamba yagendera mu bigere busaati bwe yagendera mu bumpi obutamutuuka kati simanyi kizibu kye yafuna. Kati oba omwana kusoma kwe yali yagawo kusoma oba tayagala? Omwana sibadde nze sikirabangako nti tayagala kusoma naye oluvannyuma lw'okuwulirayo ku maloboozi babadde anyumya nabo kuno ku kyalo mbu waliyo tikyabadde amukuba ennyo. Kati engeri munnaye oba nange gye nkolera ewala teyafuna budde kwogerako nange kigambo kyonna siikulimbe. Teyayogerako nange kuŋŋamba nti oba maama nina obuzibu bw'ensanga buno na buno. Byeddalu abadde mwana wa ddalu. Sijja kumwogerera mbu omwana wange abadde mulungi nnyo era n'obutawuliriza obwo kuba singa muzadde we aba akugambye ekintu tigenda ku ssomero lazima ebyo byonna kati singa tetubirina. Kati ne bwe tuteebereza nti oba baamuwamba byonna tuli awo tetubitegeera ssomero naye yabulira mu makubo ge tutayinza kugamba nti gano oba gali. Wakati awo olwamala omugamba eby'essomero n'abula. Kati oba yatayagala nga yeekwese oba alina omuntu eyamubuzaabuza oba yali akomawo gye yali alaze ne bamuwamba kuba buli wamu wonna we tuteebereza okubeera nti nno tuyinza okumanya nti we yandibadde tukubyewo amasimu bagamba taliiyo tebamulabangako. Ate ekisinga okunnuma nandirowooleza nnyo mu bantu oba emikwano naye Kapo awangalidde nnyo ku ssomero ebbanga lyonna kuva mu Nassale ali mu bisulo bw'atawummulira wa maama ono wano awummulira wange Kalangala. Kati simanyi bambi nange natuuse eggulo kwe kutuukira eyo ewamu kubukedde. Kati essaawa zino kikyo ani b'osaba abayinza okulaba nga omulamu wakeeyo era ali myaka emeka? Ali myaka 12. Kale yenna abaamulabyeko oba siyinza najanira bannayuganda bonna siyinza gamba ono oba oli bannayuganda bonna yenna abalabye ku mwana oyo afaanana bw'atyo ow'emyaka egyo
omwana mbadde nsaba bamutwala oba mu b'obuyinza oba ku poliisi bakube ku nnamba ze tugenda okwogera bazikubeko oba oli awo omwana anaalabika 0779 19 64 29 endala 0759 18 47 84. Okay, kati gwenga mama sawa nina obweraliikirivu bungi nnyo kubanga omwana engeri gye yabulamu sinza ginnyonnyola bannange nange mbadde nfaayo ng'omuzadde ng'era omwana nfuba nnyo ndabe nti nno afuna future era nga mulagirira ng'omwana mbadde sinnaba mufunamu nnyo buzibu bwe mumanyaamu nti oba buno oba buli ng'era bwe nkunnyonnyodde nti nava wano eno nange ne ŋŋenda nnoonye ku ssente ne mpabaŋŋangukira eyo gye numpa ng'alidde mu bizinga ekalankala naye omwana munnange nange kyankuba enkucwe nti omwana abuze awatali kye twategeera nti oba yatulugunyizibwa oba yakubibwa oba yagobebwa omwana yava mu bbanga bw'atyo n'agenda ate luvannyuma lwange kuba ssimu ate nga yakudda ku ssomero etaali nti nno oba yakumuvunaana nti oba alina kyakoze kati mbadde nsaba naalaba ku mwana oyo oba batukubirako ezo ennamba z'essimu oba ne bamussa ku poliisi yonna simanyi engeri yonna yakumufunamu katonda y'amanyi Sande 2